بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله abaddu ba Allah mwenna abatulaba ku media feno tusaba Allah w'ekitiibwa abeerenga abatukuumira abeerenga ayongera obbanyweza mu ddiini eno yaffe ey'obusiraamu ya rabbi era nga tuli basiimu nti radiina billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadi sallallahu alayhi wasallam ya rasul. Tuli basiimu nnyo tituli wansi wa Allah jalla ala Allah mulezi waffe era tuli basiimu ti nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam tuli mabegawo ye nabbi waffe era mbakubiriza mwenna kuba nabbi yagamba ti omuntu yenna yenna oba tayagala kubeera nti oli mukodo asinga obukodo yoyo newogera ku nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallam nosigala ng'osirise ng'ate Allah akulagira dda n'agamba ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima bange mwabakkiriza mitiriza okubeera nti musabibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam inshallah taala yongera okubeera nti nkubiriza omwoyo gwange n'ogwammwe kubeera ntutya Allah kubeera ntwekuumira Allah waatusuubira era tugezeeko okubeera nti twewala okubeerawo Allah wakakusa ntakusuubirawo awo ojja kuba nti oli mu abo abatya Allahu jalla waala inshallah taala. Nga bulijjo tuli mu mwaka gwaffe omupya tusaba nti omuntu yenna yenna okubirizibwa okubeera nti obudde bwo bugenda twatandika ano nga tugamba omwaka gutandise naye kati wano omwezi gwennyini ogwali gutandise essaawa zino tuli wakati waagwo era nagwo gujja kuggwaawo naye ekikubanjibwa ki ng'omusiraamu ibaada zezikubanjibwa buli obudde bwonna obanjibwa okubeera nti weeyisa nga Allah wayagala okubeera nti weeyisa wama khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Twali ensonga Allah atonze amajini n'abantu okujjako okubeera nti tusinza Allahu jalla waala. Tuzze era tukomyewo tweddukanye tuli ku hadithi yaffe gyetwagamba nti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yatukubiriza ng'ali mu hijjatul wida naye nga twatunda netugamba nti mu butuufu mu bigambo byatugamba yali tabigamba baswahaba bokka abaaliwo emitwalo 14 wabula ali abigamba generations zonna inshallah zigenda okujjawo oluvannyuma lw'abaswahaba inshallah taala. Era nga tuli mu topic yaffe ey'okubeera nti inna dima'akum wa amwalukum wa aradhukum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Twagamba nti tujja kusooka tujjemu inna dima'akum haramun alaykum. Nabbi kyalamira abaswahaba naffe kye tulina okweramira ng'abasiraamu nti inna dima'akum mazima ddala emisaayi gyaffe oba omusaayi gwani tokkirizibwa kubeera nti ojja musaamu no mulamu bw'ensi muno inshallah taala. Twakoma nga tugambye nti inshallah taala eyo hadithi yennyini mu hijjatul wida yatutwala ekigambo ekyo kyatutwala mu bukulu bwe kibayita hifdhun nafs era ne tukoma nga tugamba hifdhun nafs min a'dhamil maqasid shari'ati al-islamiyya wa huwa ahadu dharuriyat al-khamsa allati jati shari'atu bihifdhiha. Nti mu butuufu omuntu okubeera nti akuuma obulamu bwe n'obulamu bw'abantu abalala, omuntu okubeera nti aba mulamu essaawa yonna kuba Allah akwetaaga oli mulamu kikulu nnyo era kirimu ebyo ebitaano eddiini yaffe n'amateeka g'obusiraamu bye gajja okubeera nti gagezaako okubeera nti gakuuma. Principles za sharia zonna zajja nga zitambulira ku bintu bitaano bye tulina okubeera nti tukuuma era nga hifdhu nafsi y'ensonga esooka nga nkulu nnyo
wa hifdhuddin n'okukuuma eddiini yo nga ggwe omusiraamu oteekebwa okubeera nti okukuuma eddiini yo. Wonna wootambulira tambula ng'oli muki musiraamu, okuuma eddiini yo, okubeera nti wal aql, okubeera nti amagezi gano okutegeera nako oteekebwa okubeera nti okukuuma, kuba ffenna tukimanyi bulungi nti mu butuufu rufi al-qalam, Allah ye kennyini yajja ekkalaamu eri omuntu oyo al-majnun aba alaluse paka waddamu okubeera nti akola ki, atereera. So oteekebwa okubeera nti okukuuma ki, obwongo wa nasl wal maali, ebintu ebyo byonna bitaano ne ssente n'omusaayi, okubeera nti omuntu ateekebwa okubeera nti abikuuma, ateekebwa okubeera nti abirwanirira, ateekebwa okubeera nti aba sure. Naye saa zino tuli ku hifdhu nafs inshallah taala. Era min madhahir al-hifdhu nafs fil islam, wetulabira nti obusiraamu bwayitawo ne bujja mu mbeera yonna yonna okulaga nti omuntu yenna ateekebwa okubeera nti awa value kye bayita obulamu. Ateekebwa okubeera nti tobeera mu abo abagezaako okubeera nti battingana, tobeera mu abo. Omusiraamu tokkirizibwa kubeera nti wetta. Omuntu ayinza okubeera w'onaasoma hadithi n'agamba nze banne okusinkana Allah nakubeera nti nakubeera mufu, n'okeera ku makya nti n'okola ibada nnyingi, then olw'eggulo n'obeera nti okola ki, wetta. Kiba naye tekikirizibwa. So mu mbeera yonna yonna toteekebwa kubeera nti wetta. Omuntu n'oba tulina abantu bangi wallahi ofawidhu umurana ila Allah, bakubiriza ensonga zaffe zonna tuzikwase Allah. Omuntu abeera omubulamu Allah n'amugezesa, ate nga Allah atusuubiza dda, yatugamba lanabilwannakum bishayi. Kyokka Allah nga tannaba nakubeera nti aleeta ezo aya, yasooka n'agamba ya ayuha alladhina amanu ista'iinu bisabri wassala. Yasooka n'atukubiriza nti bannaye mwekwate ku bugumiikiriza ne swala. Bannaye buli omu yeekwate ku swala, obugumiikiriza ne swala. Inna Allaha ma'a sabirin. N'agamba mazima ddala Allah ali wamu n'abaki, n'abagumiikiriza. Then najja n'atugamba walanabilwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah atugamba dda, n'atugamba nti agenda tugezesa. Allah ayinza okugezesa n'olaba omukyala n'akufaako, naye n'obeerawo nga mu butuufu tolina kwegomba kufa lwakuba omukyala akufuddeko. Allah ayinza okugezesa nga buli muntu akwetoolodde Allah bw'akola ki, bw'ajjulula, n'otandika naawe okubeera nga alinga agala okwegomba okufa. Bannaaye oteekebwa okubeera nti okuuma obulamu bwo. Toteekebwa kubeera nti ogezaako kuggyawo obulamu bwo nti ensi ogikooye, abadan. Oteekebwa okubeera nti hifdhu nafs, okuuma obulamu, osaba Allah w'ekitiibwa abeere nga akwongera obulamu, akuwa obulamu obulungi mu mbeera yonna inshallah taala. Bangi bafuna ebizibu nga binene nnyo, n'atunula ku ddyo ne ku kuno nga talina mbeera gy'akola ki, nga takyalina wadda n'enkugumya. Nga tuli mwezi guno ogwa Muharram, nkugumya beera nga tokawo ssuubi, kimanye nti essaawa yonna yonna, ebbanga lyonna Allah oli naye. Allah yennyini yatugamba nti oba oli omu kimanye nti Allah wakubiri, wemuba babiri kimanye nti Allah wakusatu, wemuba bana kimanye Allah wakutaano, ate mubeera bangi nga mulina we muli kimanye nti era Allah ali wamu nammwe mu mbeera yonna yonna. So mu mbeera yonna yonna nkubiriza nga ggwe omwana Adamu nti Allah aba akugezesezza ekkubo ly'olina okudda, aswaburu kugumiikiriza, aswala kusaala, kubeera ng'osigala odda eri Allah inshallah taala. So mu bintu ebiraga nti obusiraamu bwajja n'obeera nti bwagezaako nnyo okubeera nti butaasa, bwesiba ku bulamu bw'omuntu, okubeera nti buwa value ekintu kye bayita obulamu. Obusiraamu tahrimul qatl bighayri al-haqq. Obusiraamu bwajja n'obeera nti bukubiriza okubeera nti omuntu tateekebbwa kubeera nti ajja obulamu bw'omuntu. Toteekebbwa kubeera nti oviirako omusiraamu yenna yenna okufa.
twatandika mu misomo egyayita ne tugamba nti mu butuufu twagenze ne tugamba nti ngeri gye tutandika guno omwaka omupya osangayo tunejjukanya abantu bajja kuvaamu omuntu abeerawo mu kifo naye n'agamba ekifo kino kyendimu okukula ogenda mu kifo ekirala kirimu omuntu omulala nina mujjawo abantu bali ku bunkenke mu kampani ze bakolera oli n'agamba talya lanchi n'agamba talya sapa be bawadde ebifo ba sheekhi baqaadhi basumukadhi baani bonna beeraliikirivu mu mikolo abeerawo n'agamba nze oluwombo engeri gye luvudde osigenda ddulya ono amala ddulyako bayinza okuba nga balina kye banteze abanne abeera nga bo bennyini olaba kiri eno mu bawalimu katoola eri mu bifo ebyensi omuntu abeera n'ekifo kya gavumenti minisita n'agamba naye ne bamubalira ne bamugamba okufuna obwa minisita awo oyo omusiraamu alina kufa oyo omuddu alina kufa tokkirizibwa kubeera nti opangira munno okubeera nti omujja mu bulamu bw'ensi muno nga bw'okimanyi nti Allah ye yamutonda huwa alhayyu fawqa kulli hayy mulamu ali waggulu w'emiramu byonna huwa alhayyu baada kulli hayy yamulamu agenda okubeerawo ng'ebiramu byonna bivuddewo era agusaba hayatan tayyiba obulamu obulungi era ateekebwa okubeera nti omuntu asiima yikini nakolaki namutwala so obusiraamu nga bwo bwajja nobeera nti tebukkiriza muntu kubeera nti ajja obulamu bwa munne ngeri twatumira ayem waman yaktul mu'minan mutaammidan fajazaahu jahannam khalidan fiha Allah amala dde okugamba nti omuntu yenna ajja obulamu bw'omuntu fajazaahu abeera ayina empira y'okubeera nti ayingira omuliro bimaana bakoze zambi ddene khalidan fiha ghadba Allahu alayhi Allah munyiigira Allah n'amukolimira era Allah y'omu nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama n'atugamba oyagamba nti mwewala amazambi omusanvu sabal mubiqat yatandisa shirki kubeera nti omuntu agattako Allah n'ekintu ekirala n'okubeera nti n'aleeta alqatil omuntu atta omuntu inshallah taala omuntu ebiseera ebisinga ababbi omuntu wallahi akusanga mu kkubo onyumye naye nga ayagadde essimu ya miliyoni 4 naye n'abeera nti akuba kyonna kyakkuba nekikuviirako okufa banne tubeere nga twekuuma ababooda abavuga waliwo sahabu omu mukwano gwange muganda wange bamulumbye abantu abo 3 nga bali ku booda ne bamukuba kate bamutte ekintu ekisobola n'okumuviirako okufa so banne twegendereza obulamu bw'abantu abavuga amamotoka abavuga n'omala gavuga banne tuba tuvuga wonna wooli weegendereza obulamu bw'omuntu n'oba ovuga mmotoka weegendereze vuga n'empisa omusiraamu ateekebwa kuwangala na mpisa ababooda muvuge n'empisa ab'amamotoka muvuge n'empisa murespectinga obulamu bw'abantu buli omu waali arespectinga obulamu bw'omuntu amanye nti mu mateeka aga sharia gajja nga mulimu okubeera nti tukuuma kye bayita obulamu twavalu kye bayita life of a person obulamu bw'omuntu obuwa ekitiibwa inshallah taala kibulaba nga Allah ye kennyini yamala era mu sharia n'abeera nti yaleeta kye bayita alqisas tashrih alqisas okubeera nti era himayatul anfus okubeera nti akuuma obulamu bw'abantu emyoyo gy'abantu kuba lwaki omuntu ayinza okugamba alqisas kutiba alaykum alqisas Allah atulalikako okubeera nti alqisas okubeera nti omuntu wabassa omuntu ateekebwa okubeera nti naye akolaki attibwa munno omugjamu eriiso naawira eriiso ly'oggyemu bateekebwa okubeera nti bali kujjamu bwe tuba mu nsi ezaki ez'obusiraamu ensi ezifugisa amateeka ga sharia munno in case omukono guno ogutemyeko naye tutemako omukono gwe gwennyini lwaki kuba mulimu obulamu butya timubutuufu singa kyali kikolebwa naye essaawa zino omuntu ng'akati amateeka gaffe ge tugenderako agensi n'owulira nti omuntu yayingidde mu ssomero nga kye twawulira n'asalako abaana abatalina misango emitwe n'abatemaatema olumala obbatemaatema ye ne bamusiba n'agenda mukomera ne bamusalira n'amalayo ebbanga ly'amalayo ng'alya na ku mmere
ffe gye baguze nga bakozesa emisolo ffe gye tukoze eki gye tusasudde banne obwo bwenkanya oba ekyandibadde ekyobwenkanya kyekyobusiraamu okuba nti mu butuufu omuntu abassa omuntu ne bamutta obukaafu ne buvaayo naye nattibwa ng'abantu bonna balaba buli omu yandibadde atya okukola ki atya nnyo okubeera nti akola ekikolwa ekyokutta omuntu lwaki kuba naye bagenda kukola ki bagenda mutta omuntu atemyeko munno omukono naye ne bamusiba busibi lwaki ekyandibadde ekituufu wabanga atemyeko munno omukono naye ne bamuleeta mu lujjudde n'atembwako omukono abantu bano ne balaba shahida ne babeera nti balaba ne bajulira mu kujulira ne bagamba ne batandika okuta ne bagamba naffe tetusobola kubeera nti tukola nsonga eyo bwetyo kuba bajja kubeera nti batemako emikono kyolaba nga okumanya obusiraamu bukuumira ddala obulamu bw'omuntu ibahatul mahdhurat inda dharurat lihifdhul hayat kakul maitat obusiraamu bukkiriza omuntu ekintu n'ekibanga kibadde kinene nnyo nga tekikkirizibwa tugeze kati example tuyinza ogiwera mu butuufu okulya ennyama enfu tekkirizibwa kubeera nti eriibwa mu busiraamu naye obanga ogenda kufa nga yeeriwo okkirizibwa okubeera nti okola ki ogirya obanga ogenda kufa nga waliwo nnyama yakali akasolo fenna ketutayagala kubeera nti tuyisa akapiwa nujje oba akasolo ako kamutambuza ddembe oba kaki mu mbeera yonna omuntu yenna tasobola kubeera nti akola ki wano okimanyi Allah agamba innama alhamur walmaisal Allah agamba omwenge guli haramu n'agamba nti mu butuufu alkhinzir walahma alkhinzir n'ennyama yaki y'embizi eri haramu n'ennyama yaki ennyama yonna ey'ekisolo nga kifudde tetukkiriza kubeera nti tugirya biri haramu era ffenna tumanyi bulungi lwaki sharia bifuula haramu era tujja kutumira nga biina obulabe bwe bireeta ku bulamu bw'omuntu ensonga lwaki ebintu ebyo Allah atonda atumanyi buli kyatugamba nti kiri haramu tetulina kubeera nti tukirya oba tukinywa wallahi kiyina ensonga ennene nnyo bwe tunaaba tutuuse ku nsonga z'okubeera nti omuntu yeewala okubeera nti agezaako okubeera nti yeegendereza hifdhu nasl okubeera nti akuuma omusaayi guno olulyo jeni ebiki ebyo byonna bino tunaba tubituuseeko tujja kulaba ensonga lwaki omwenge mubi Allah agutwewaza nti gusobola okuviirako ensobi nnyingi nnyo so naye kati ate wano ibahatul mahdhurat inda dharurat lihifdhil hayat okubeera nti ebintu bino ebiri haramu wabaawo nga mu butuufu weetaaga okubeera omulamu olina okukozesaako ku mwenge ogukozesa ng'obulamu buggwawo nga option gy'osigaza akozesa ku mwenge Allah obulamu okubeera nti abutaasa okukozesa ofa enjala naye ng'ekiro nnyama yaki ya kisolo kyafa ogirya oleme kufa ki njala inshallah taala kyoba olabanga twongera mu maaso ne tulaba nti mu butuufu hifdhu nafs okubeera nti obulamu buno bukulu nnyo kyolanga Allah ye kennyini yateekawo n'obusiraamu ne buteekawo addiya fil islam azin omutango omuntu g'alina okutanga ng'abadde agezezaako ng'abadde assa omuntu khataan nga tagenderedde kugenderera ebyo byonna byajja kubeera nti omuntu yeewaza oba omuntu agezaako okubeera nti yeegendereza nnyo obulamu bwe n'obulamu bw'abantu abalala inshallah taala kuba ddiya ze sente oba almaali ey'etteeka omuntu gy'ateekebwa okubeera nti awa victim awa omuntu oyo awa famire eyo beetuusibwako ki obulabe bisababul qatil olw'okufa kw'omuntu w'eyo famire inshallah taala so mu mbeera yonna tukubirizibwa kuba kino kiraga bulungi obulungi bwa sharia hiya min almuhasinu shariat bannaha
tuhfadhu nufus, kuba mbutuufu kiraga nti kigezaako okubeera nkikuuma obulamu bw'omuntu, obulamu nekibeera nkipreventinga revenge. Omuntu ayinza okugamba nti nze oli ngenda mutta lwakuba yansidde gundi, n'oluusi oli nga asse khatan, nga yasse mu butali bugenderevu. So omuntu yenna yenna abasse mu butali bugenderevu, Allahu jalla wa'ala atugamba ama kana limu'min an yaktul mu'minan illa khata aman qatala mu'minan khata fatahriru raqabati mu'minat wadiyatu musallamatu ila ahli. Allah yini yatugamba timbutuufu totekebwa kubeera nti omukkiriza illa khata, okujjako ng'omusse tugenderedde. Omuntu ayinza okuba nga abadde avuga tagenderedde, omwana n'ayita maaso n'abeera nti amutomera khatan nga tagenderedde, obanga agenderedde obanga tagenderedde, naye wamutta nga tagenderedde khatan, ateekebwa okubeera nti ata kibayita omuddu. aba tatadde muddu, wadiyatu musallamatu ila ahli, ateekebwa okubeera nti awa kibayita ddiya. inshallah kyetugenda okubeera ntutunulira. Era Allah n'agamba ya ayyuhalladhina amanu, bange mmwe abakkiriza, kutiba alaykumul qisasu fil qatl, ateekebwa okubeera nti mugoberera kibayita al-qisas, kyetwagambye nti oli wabassa omuntu ateekebwa okubeera nti naye akola ki, n'attibwa. ebyo byonna byajja kwongera kubeera nti tukuuma obulamu bw'omuntu inshallah ta'ala. Thabata fi kitabi nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we yali awandiikira abantu Yemeni ng'atuma Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, yabagamba fi nafsi 100 min al-ibl. Kino kyonna kirava value y'obulamu bw'omuntu. Omuntu okubeera nti mu butuufu alhamdulillah nti obulamu bw'omuntu bw'abattibwa khatan nga omuntu tagenderedde, omuntu ateekebwa okubeera nti awa kye bayita ddiya. Kyokka ddiya nabbi yalaga nti erimu 100 min al-ibl, erimu eŋŋamiya, eŋŋamiya 100. eŋŋamiya 100 tugambe nti yosaawe 300,000 riyal. eŋŋamiya 100 mu mbala ey'essaawa zino ye mitwalo nga 8,400 dola. kati zikubiseemu obulamu bw'omuntu. ebyo byonna byajja gezaako kubeera nti tukuuma obulamu bw'omuntu. emitwalo 8,400 dola. ate mabalu dhalika ng'agenderedde, ayinza n'okuba ng'agenderedde naye battidde omuntu ne bamusonyiwa mu mbeera yonna naye neyeenenya. naye kyateekebwa okubeera nti omutango gwateekebwa okubeera nti awa ogwa ddiya teguyimirira mu mbeera yonna olw'obukulu bw'obulamu bw'omuntu. kyoba olaba nga diyatul kamil rajulu muslim 100 min al-ibil, nti ateekebwa okubeera nti awa eŋŋamiya 100. wal miqdarul mashhur inda jumhuril fuqaha. era abamanyi bajja ne batemaatema ne bagamba nti addiya kamila min al-ibil, nti omuntu obossa omuntu ng'ogenderedde oba nga tugenderedde, oteekebwa okubeera nti owa eŋŋamiya ezo mmeka? eŋŋamiya 100. bw'obanga omuntu ennyindo y'omuntu al-anf bwevaako yonna tugeze omuntu n'omuggyako ennyindo ye, era oteekebwa okuwa eŋŋamiya 100. al-lisaani, olulimi luno ffenna twongera okulaba obukulu bwaki bw'ebiyungu Allah byatuwa inshallah nga tumaliriza obukulu bwabyo. omanyi we tunaategeera obukulu bw'ebiyungu bye tulina bizituwaki maaso ga Allah ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba bizituwaki mu mbeera yonna. al-lisaani, olulimi lwabanga olulimi n'ojjamu olulimi lw'omuntu, era oteekebwa okubeera nti obw'eŋŋamiya 100. amatu, ojjako amatu g'omuntu n'asigala nga tawulira mu mbeera yonna nga tawulirako ddala, era obw'eŋŋamiya 100. amaaso, muno omugjamu amaaso gonna 2, era eŋŋamiya 100.
wamujjako okubeera nti takyategeera ddala laql idha zaala nga takyategeera ku ddala eŋŋamiya 100 adhakaru munno wamujjayiko ebiyungo ebya wansi ebyomugaso ddala ku saidi ey'omusajja era eŋŋamiya mmeka 10 alyadaani emikono gino ebiri wogijja ku munno mu mbeera yonna yonna gy'oba ogimujjiddeko. Wano tulaba obukulu bwaki bw'okubeera nti omuntu ateekebbwa okubeera nti alwana akuuma obulamu bwe n'obulamu bw'ebiyungo bye n'obulamu bwa banne bonna kubeera nti abatuusaako obulabe in case bivuddeko oba oyina era okuwa eŋŋamiya 10 bw'ojjako omukono gumu awo oba nisfu ddiya mu mbeera yonna yonna. Rijlaani emigulu ebiri ddiya tukamira emigulu gyonna ebiri wegivaako naye guba omugulu ogumu owa nisfu ddiya oba eŋŋamiya 5 zetugambye nti wezibanga eŋŋamiya 10 zisobola okuvaamu emitwalo ewamu oluusi 10 oluusi ewamu emitwalo 8 egya $. Kati gwe kyusaamu zivaamu miliyoni mmeka eza Uganda inshallah taala emitwalo 10 egya $. Olaba kyetutunuulira ku mubiri netugamba nti nno kale kitini al asnan amannyo bameka muba abakubye bannaabwe kati nga bwe mbagambye ababbi omubbi ajja n'akuba munne kapeeva oba n'amukuba ekintu kyonna amannyo ne gavaamu 2 oba amannyo gonna seeti y'amannyo gonna ne gageza gavaamu era omuntu ateekebwa okubeera nti awa ddiya kaamila ateekebwa okubeera nti awa eŋŋamiya mmeka 10 naye erinnyo bwe litirimu n'okuba munno oyagadde omukubye mu mbeera yonna yonna ogendedde togenderedde nemuvaamu erinnyo limu bwe liti obeere owa 5 min al-ibli eŋŋamiya 5 inshallah taala. Bino byonna byonna gezaako okubeera nti biraga obukulu bw'obulamu bw'omuntu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga ffenna asinziira bino bye tujjukanya nabyo tugezeeko okubeera nti mwaka guno 2048 tuwa value kye bayita obulamu bwaffe n'obulamu bw'abantu. Twakubirizibwa ne tugamba nti mu butuufu totya osanga ewantu wonna wonna nga wakuyamba fakannama ahya nnansa jamia participatinga mu kuyamba okubeera nti ozzaawo obulamu okusinga okuparticipatinga mu kuyamba okubeera nti ojjawo obulamu wamankatala oteekuba wutta omuntu nga nabbi Allah we yagamba banu Israil fakannama katala nnansa jamia obanga se abantu bonna abalala bonna mu nsi ate wowe obulamu obeera nga awadde obulamu bwonna. Saba Allah ow'ekitiibwa abeere nga inshallah taala atusobozesa kubeere nga tukuuma obulamu bwaffe n'obulamu bwa bannaffe tubeere nga tugezaako okutaasa abasiraamu bannaffe bali mu mbeera yonna yonna ng'eyinza okubaviirako okubeera nti obulamu bavaako. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.